I think there are even others who are oluvayo lw'obukyafu okweyongera ku mwalo gwa Portbell ziraba kampuni ya Uganda Breweries abasukula omwenge gwa beero n'ebirala basizeho okuzimbira kaabuyonjo y'omulembe abantu abakozesa omwalo guno ng'omulimu gw'okutuma evvuunike gukoleddwa omubaka wa Nakawa municipality Kabaziguruka. Ono yeetondedde abantu b'e Nakawa olw'otabatuusaako enkulaakulana y'omugundu olw'ebizibu enkumbi byabadde byamutuusa n'okumusiba mu kkomera. Sisobodde kukola emirimu abantu b'e Nakawa gye baatuma okubakiikirira n'okubasakira naye ku lw'essaala zaabwe nasobodde okuvaayo era bwe nvuddeyo ŋŋenda kukolera ddala ŋŋenda kuyamba omuntu wa bulijjo mu nkola ey'okubasakira mu makampuni ag'enjawulo wano n'ebweru w'eggwanga agasobola okutudduukirira okutusaanikirawo ebintu ebizimba omuntu wa bulijjo oba ebiyamba omuntu wa bulijjo nga kaabuyonjo Uganda Breweries yasobodde okuzimbira abantu b'okumwalo kuno. Omwalo guno gugoberako amalala agava mu nsi ez'enjawulo ng'olabira bino gwali gwekidde ensonga ne kasasiro abemberedde mu kifo kino. Tujetaaga kuba eno boda okiraba boda omuntu avudde eyo avudde Kenya avudde Tanzania tajja kujja kunkonkona ng'ayagala ki toilet okiwulira naye bw'ebeera awo eyamba omubaka asuubiza okusakira abantu b'e Nakawa n'ebintu ebirala awulira Uganda Breweries David Croft yategeeza eno y'emu ku ngeri ey'okuddiza ku bantu baabwe. Diageo is the global partner for UBL here in Uganda, here in Kampala, and the work that you do here with UBL is part of a much bigger story that helps us deliver the purpose of helping people to celebrate life every day, everywhere. Whether that's through our drinks, or through the work as a good neighbour in the community, or through the work like projects like this. It's about helping the world, helping you as your community here in Portbell celebrate life every day, everywhere. Omukolo gwetabyeko n'emmeeya w'e Nakawa Innya Ronald bali mwezi Nsubuga. David Sikayombya yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.